ettaka yasanga tetulwanira ttaka yasanga tetukuba ate ffe twalina n'omukisa gwokka oguwa omuntu atali muganda ettaka wano tebalirina mumbulire. Omwaka 2026 gugenda kubeera gwa byafaayo gugenda kujjukirwanga olw'ebikolobero ebyatandika nagwo omwali bannayuganda okusibwa awataali musango omwali abattibwa awataali musango bebo n'abo abaasibwa ne bammibwa beyiro mpaka naguno gwaka. Kaakati nno ebigambo byongedde okulanda. Obadde okimanyi nti wenjogerera olunaku olwaleero amawulire gafulumye gana amawulire nga gasasamazizza nnyo naddala abantu abasinga abakkiriza mu Bwakabaka obwa Buganda. Ngenda kwogera ebigambo bino mbegayiridde nnyo buli ali gy'ali ntwalanga omuzindaalo wabula tontwalanga nannyini bigambo bino byogenda okuwulira wadde byandikukaabya amaziga byandikweraliikiriza. Agamba nti nazimba dda simanyi nagula poloti ndi ku ttaka lya Kabaka mukwano gwange ampuliriza nkwegayidde n'obuwombeefu. Vidiyo eno sooka ogimpera ekigalo njagala osooka osembere ku vidiyo eno oyite n'atanaba kubeera ng'atuuka ogisheyaringe information owulire obulabe ate bwetwolekedde abali ku ttaka ery'Obwakabaka bwa Buganda. Wuliriza oba obadde ow'obusuulu oba weegula mu kyapa mu ngalo tegeka amaziga. Ebigambo bibino byamaze dda okubeera nga byonooneka. Ajati Nakalembe mukyala musomi wa Dduwa ntambula naye ono yatusomera Dduwa alina ebizibu bya buli kkala. Abaana tebasoma, abaana bafuka ku buliri, sente zikuyita mu ngalo, promotion ku mirimu zaagaana, gwe bufumbo bwo buyuuga. Kaakati teweemenya tebwerumya mutwe. Ajati Nakalembe ennamba nagikuteera waawo omukubira bukubizi. Ebigambo nayongera okubeera nga abitereeza. Nze Eke Master Kawandula bigambo Promax emabega w'omuzindaalo. Kaakati nno Obwakabaka bwa Buganda nkugambye mpuliriza bulungi ebigambo byolekedde okubeera nga obudde buddugala obudde nga budda ku bunnaabwo. Ssaabasajja Kabaka Horadi Mwena Mutebi gwerinda maaso wali. Katikkiro Charles Peter Mayiga gwerinda maaso wali. Kaakati okufera mbu Buganda efera ettaka. Bannayuganda njagala musooke mwetegereze ka vidiyo kano. Ono omufere omubbi w'ettaka high profile Land Grabber Kibamba Katamba Mahadi yawamba omukadde ono ne bamuteeka ku gun point ne bamwogeza ebigambo bineeno nga beefuula nti baagala okumugulako ettaka lye nga bamukakka ne bamukwata ne ka vidiyo ng'ekigambo kye bamugamba ayogere kyalina okwogera. Naye njagala musooke mulabe ka vidiyo kano nkomewo njogere. Nze Nalubega Edisa. Ow'ettula. Nzikiriza envumbo gye nateeka ku ttaka ly'ettula. Ejibweko. Era ng'envumbo eno nagiteeka ku buloko bibiri. Poloti 1000 kale poloti emu 8 0 nya era ng'esangibwa Tula. Nzakiriza nze Nalubega Edisa. Era yateekako envumbo eyo. Yes. Bannayuganda nga bwe nkola investigative stories basically Land Grabbing and Fraud. Omuzira kisa yantute ku mukadde ono ne mukwata ku church wabadde asula ne mubuuza ebimwogerako ng'alina empapula zonna ezogera ku ttaka lye n'aŋŋamba nti Mahadi ng'alina abantu abalala simanyi Haji Mubiro oyo nannyini bibeeyo Kawempe abantu abalala ngenda kujja mbateeka mu story eno mpola mpola bwe bali mu bufere buno naye nga suspect asinga ddala high profile Land Grabber yono Katamba Mahadi avuga bino ebimotoka ng'abiwandiiseeko amannya oba lwaki abafere bonna beejaakajaka naye ngenda kumu investigatingako maze okutegeera n'ekyanja awo ng'okkirira ku mbuzi alinawo ettaka era lyali mu kubba alinawo n'ekiyumba kyali mu kuzimba tekirina building license tekirina building permit byonna tugenda kumu investigating akera bannayuganda mwenna abali eyo ng'omufere ono yababba ennamba yange eri mu bbayo muntuukirire. Kakati bannayuganda omusajja ono nga bwe mulaba bwe bakuta akatambi ako nga bakaka omukadde ono ng'ayogera nti simanya ajja envumbo olwo yali ajja caveat ku kyapa kye yali yateeka mu banka nga kiriko caveat. Bwe bamala okukwata ka vidiyo ako ke baagera ne bakwatagana n'abafere mu Ministry of Lands ne bajja caveat ku kyapa ky'omukadde. Kakati ne batunda Katamba Mahadi n'akoona ennyumba y'omukyalo oyo ne bagiteeka ku ttaka amabuloka ne gamukuba omukyalo ekifuba kyonna kyalwala mulwadde muzibu
ne bamukwata ne bamusuula ebbali bali bagala kumutta abazira kisa ne bamujjawo ne bamulondawo ne bamutwala ne bamuteeka mu kakyaki gye musanze eyo. Nensaba vidiyo eno ab'ebyokwerinda RPC Kawempe, KMP, Commandant Kushemerera Land Protection Unit, Brigadier Luchamuzi, Anti-Corruption Unit, ebikolwa ebiringanga bineno kana akatambi. Oyo yennyini Katamba Mahadi yakampeereza kambakole ne screenshot mugirabe kavudde mu simu ye bwe mubuuzizza nti ettaka ly'omukadde wakona n'ennyumba y'omukadde walijjawa n'angamba mbu omukadde yennyini yanguza ettaka lye nga yeesiimidde. Bwe mubuuziza ebikakasa nti nno biriwe ebikakasa nti yakuguza ettaka n'ampeereza akavidiyo kaneeno ne mugamba kale mpeerezaayo lisiiti ya banka emu oba banka statement yonna eraga nti omukadde ono yali receiving sente zo baka vidiyo konna ng'owa omukadde ono sente n'ampeereza kaneeno ng'omukadde bamukaka nga bwe mukalaba bamukwasize nanga muntu ayogera byonna ne byayogera tabitegera mumulaba nti ali mu pressure bamuwambye edda naye uno Mahadi ali Kawempe ye yagala Biromu alina n'ekikampani bakira simanyi Mahadi property consultant Abiromu bwayise Kawempe naye atandise n'okufuluma ategedde ekyanje eyo ayinako n'ono omuwala gwe bayita simanyi Fatuma ono gumwalabako nga nenengana ne yaje bakaluba bwe bakwataganye balina ettaka bali mu kubba ekyanje eyo naye ngira likolako investigative nja kubamba buulira waneeno yenze Benson Pulo CEO Safi Records. Nga sinaba kubeera nga nkujja ku mboozi eyo mu maaso awo nkutegeezezza waliwo bwino gwe nkuleetedde mukwano gwange atugoberera ebigambo byongera okuyungula ezziga byeraliikiriza binyiiza bikaabya n'okkaabya. Lwaki nkugamba bwe nti enkuyanja enkumulitu n'enkumulitu enkumi n'enkumi z'abantu bangi abawangalira ku ttaka eriyitibwa ery'Obwakabaka obwa Buganda era ng'okwegula olina genda Mmengo gy'osasulira oba kyapa oba busuulu. Kati wuliriza ebigambo bukwano gwange mpuliriza. Katikkiro ono eyaliko gwolaba ono gwolaba eyaliko Katikkiro wa Buganda abotodde ebyama ng'oggyeko ebya Katikkiro ono waliwo byengenda okukutegeeza maaso awo ogenda kwewuunya abasajja. Waliwo ettaka nga ettaka lino ampuliriza liwerako ekaazi ne ekaazi nga lyabbibwa kigambo kinene naye nakugambye ebigambo bino nga bw'obiwulira ntwala ng'omuzindaalo kubanga nze mbikutuusaako butuusa. Si nze eyabitandise, si nze eyakwekudde ebyama bino wabula ebyama bino biriko ne bwino nga bangi abawangalira ku ttaka ly'Obwakabaka bwa Buganda ettaka nga babba libbe. Wuliriza ettaka mbu ng'Obwakabaka bwalinyakula ku bantu Ssekinnoomu. Kaakati nno embirigo wejjidde era erimu ettaka litandise okubeera nga litundibwa mbu Obwakabaka byonna ogenda biraba, ogenda kulaba empapula nga kuliko sitampu nga kuliko n'amannya nga kuliko n'emikono okuva Emmengo kyokka ate nkulage n'ebyapa nga ttaka ly'abantu Ssekinnoomu naye nga baali bawambako buwambi. Wabula eyaliko Katikkiro ono alina ebigambo byayogedde ng'era ebigambo ebyo byewuunyisa. Ono agamba wano mu Buganda weewokka w'osanga abantu abasembezanga abantu ku ttaka bulungi nnyo ng'ow'ekyapa n'ow'ekibanja babeerako mu mirembe nga tewali mbolobojjo yadde embolottanyi yonna ebasumbuwa yadde okubeera nga balemesebwa okuwangaala bonna. Wabula nga bano baagendanga mu b'obuyinza ensonga eno ne bagigonjoola oba wabula ekibanja ayagala ekibanja ng'ow'ettaka ayita ow'ettaka ayita ow'ebuyinza. Kaakati nga bakola endagaano obulagaano obwo kwe twatambuliranga. Kati ono agamba nti Museveni kyova olaba nga natandize kugamba naye Museveni kale wuliriza ebigambo bino nkutwale mu kibba. Twatereeza eby'ettaka yasanga tetulwanira ttaka yasanga tetukuba ate ffe twalina n'omukisa gwokka oguwa omuntu atali Muganda ettaka wano tebalirina mumbuulire. Waliwo ekitundu ekirala Abaganda gy'onoogenda nti wali Abaganda babawaddeyo ettaka niffe twakikola olw'obutegevu kubanga yaleeta abalaalo basooka kuliisa mmereyo ate oluvannyuma ne bakwefuulira n'emmundu ne baga nti ate batuttewo. Ye yagenda okutabula land office kati ettaka erimu libeera n'ebyapa bina. Si ffe ago maali mateeka ge. Buganda yali tefunanga bizibu ebyo. Nannyini ttaka yali ayita n'ow'ekibanja ani gwe mba nsenza. Ate nga buli omu akimanyi ne woosanga ensiko toyinza kuyingirawo n'ogamba nti kanzimbewo. Olina okunoonya nnyiniwo ate ng'abaami ab'ekyalo bamanya ani nnyini waki w'ettaka.
n'otuukayo ne mutegeregana n'ekkanzu n'ogisasula naye ate weewunye toyinza kujja n'osala kibanja amala kujja ne mutuula n'omwami ow'ekyalo ne mukuba ne mulaga n'ensalosalo zaaki z'ekibanja era ne bwe mwaneneŋŋananga nga muliraanwa awo alimyayizeeno omutongole tetwalina nkaayana kakati yazijjawo ezo zaatulumiriza olwa mayiro kiri ekigambo mayiro twakifuula kya Luganda kubanga omuzungu ye yatuyigiriza okubala ettaka twali tetumanyi ye ng'abalira mu inchi ezisikweya wateeva naki n'atubulira ne mayiro gye twali tumaze okulaba ng'ogitambula oba ettaka eddene katuyite mayiro naye ne bwetewera mayiro kubanga kyafuuka kya Luganda tojjaga nti onoomala kupima square yards bwezi tezikola gundi mayiro n'olyeko eba mayiro ekyo twakijjayo buzi ne kifuuka kigambo kya Luganda naye lwaki kimwenyinyaza n'okutwogerako n'omulaba nga alinga agenda n'okusesema ekyo nze kyenneewuunya nomulaba ku mitimbagano gyamu ng'atutwatugamba ebiganda yokyogera lwaki tubeera ng'ebisirusiru bw'aba tateetaaga ayite konferensi y'amawanga 15 gwali wali ku gundi ku palimenti mukulu kyanje omwagala bange n'embulemu-zaako tutuule tugambe nti abamu tebakyayagalibwa mu Uganda beefuge n'abalala bagireki babye lwaki tukakibwa obukakibwa naye bwe tugenda n'omuntu gwe twaleeta n'akalulu akatamugamba nga kutuggyako byaffe ate ye n'atuvuma n'atuvumira n'amawanga ekintu ekyo kisobu nnyo tekigenda kutereera kakati nno nakutegeezezza tugenda mu buyama waliwo obwino amaze okubeera nga afuluma kugambye nti Ssaabasajja kennyini mu bwino ono mwali omukolo gwa Ssaabasajja ku kiwandiiko kweguli Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda bino byonna akyafuuse kyesirikidde mujjukira abantu abamenyebwa enkawaala nga bagamba nti Nema ye yamenya abantu bano nti era baali mu ntobozi kati njagala owulire ebyama ebikusike by'obadde tomanyi byogenda okuzuula ku AKTV Media Uganda wabula ngenda kusaba oyongere okusaasaanya obubaka buno kugambye tambuza vidiyo sharinga vidiyo mukwano gwange ampuliriza waliwo omwanyinazi ali ku TikTok otambuza vidiyo zino erinnya ndyerabidde naye erinnya linja kulijjukira mwanyinaze oli ku TikTok otambuza nnyo vidiyo eza AKTV Media Uganda eza Red Zone n'eza DPTV Uganda weebale nnyo weebale ddala mwanyinaze enkutumiddeko nnyo erinnya nja kulidda nalyo mu vidiyo ekomawo kaakati wuliriza mukwano gwange atugoberera waliwo ebyama ebifulumye ebyama bino ebifulumye nga kiwandiiko wabula ng'ekiwandiiko kino kyakolebwa dde mu myaka gya 1991 wuliriza nga ne Ssaabasajja Kabaka onali mwena Mutebi owokubiri tannatuuzibwa ku Namulondo okufuuka kabaka owa Buganda aliko essaawa zino yali akyali omulangira alindiridde eŋŋoma kaakati bino bijja bitya bwe nakugambye njagala otuula okukalire owulirize ebyama olabe ebigambo nti bannayuganda mwenna abali ku ttaka eri obwakabaka mukwate akatambaala mutandike okulindirira okukaba amaziga kubanga bwina amaze okubeera nga afuluma nagambye saagala kukozesa kigambo kiri nti obwakabaka bwa Buganda bubba ettaka nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwena Mutebi ate ye Ssaabataka ekyo siyinza kukyogera wabula njagala tusome busomi biwandiiko ekigambo kimu ku kimu tutunulire empapula tutunulire bwino nga bwatambula okuva mu 1991 oba oli Bulaaya oba oli Uganda oba oli mu kyalo oba oli Kampala bwe njagala otuula owulirize bwetyo bwe nabagambanga nga bagoba abantu nti bannanga okugoba abantu zetwagala kumanya kakati aba NRM be basinga okukaaba nga bagobwa ku mataka gaabwe ku bibanja byabwe ku poloti zaabwe amayumba nga gakonebwa era nga amayumba gasendebwa kati njagala butereevu tuyingire ekiwandiiko vidiyo sooka ogimpera ekigalo ampuliriza ate nkusaba ogisharinge ogende mu komenti nga tuvudde mu kiwandiiko kino ombuulire bannayuganda ebyama byongedde okuvaayo ku ttaka ewamenyibwa amayumba g'abantu ekawaala kijja kunkalubiriza okwogera nti obwakabaka bwa Buganda bubba ettaka era sisobola kukyogera naye okusinziira ku biriwo bannayuganda nsaba temusirika mu ngero omulanga nze buli document gye nfuna ajagala ojja mu inbox yange nenjikuwa ekiwandiiko kino kyawandiikibwa mu 1991
kati abannema namwe mugenda kuvayo munnyonnyola abantu etteeka lyemukoleramu erya Nnema Act lyafuluma 1995 kino kyawandiikibwa 1991 ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokuna nga kyongera okukakasa nti abantu ku ttaka eryo baali kwebali yadde aba Buganda Land Board mubadde mujjako abantu obusuulu ku ttaka eritali lyammwe mu lukujjukujju naye tekitegeeza nti abatuuze bo bannannyini ebibanja olw'okuba babadde bawa omuntu omukyamu obusuulu nti bo bakyamunema mulina kujja kubamenya bumenya wabula omuntu omutuufu bw'avaayo ng'omutaka alina kubeeyanjulira ne batandika kuwa busuulu oyo ne batabuwa Buganda Land Board oba Buganda Kingdom wabula kati abaloye bagenda kutuwabula abatuuze bano be bagenda okuwabira Buganda Kingdom obtaining money by false pretense obona omutaka omutuufu nannyini ttaka kubanga nkulaze nti amanya olwedde ekyapa kiikino gyekiri kikyo kino ekipapula kyennina wano ali ku kamera asobola okunzuumingirako ne mukiraba bulungi kyasayiningibwa Ronald Muwenda Mutebi kabaka wa Buganda bamanyi sigini kyaye ndowooza yeeyo ekipapula kino kyawandiikibwa kyali kiragiro kyawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokuna 1991 kyasayiningibwa Ronald Muwenda Mutebi nga Saabataka bannayuganda batamanyi bulungi bya Buganda ye muntu abalindiridde okutuuzibwa ku Namulondo okufuuka kabaka nti tugeze singa kabaka ono alikava mu bulamu bw'ensi eno waliwo omuntu omulala obwakabaka bwe bwateekateeka nti oyo yalina okudda mu bigere bya kabaka ono aliko wabula wakati mu kaseera awo nga kabaka oli abaddeko taliiko naye nga n'ono tannatuuzibwa oyo abeera ayitibwa Saabataka abamanyi ebyobuganda musobola okusinga kabaka Ronald Muwenda Mutebi mu 1991 omwaka ogwo gwe mbagambye yawandiika ekiwandiiko kino ng'alagira obwakabaka bwa Buganda okuzzaayo amataka gonna kankibasomeremu akyagala nsobola okukimuweereza ewali ettaka eryo njagala mubuulirize enkaayana eziri ku ttaka eryo n'abantu tugenda kutuuka Nnema yabadde ekolera ani okumenya ennyumba z'abatuuze ku ttaka we babadde okumala emyaka egisoba mu 40 myaka egisoba mu 30 ne bamenya nga bagamba beesenza mu Nnema ekiwandiiko kino kigamba bwe kiti obwa Saabataka bwa Buganda nga 19 ogwokuna 1991 the Secretary Buganda Land Board return all lands belonging to Prince Kimera Semakokiro Muhammad. I hereby inform you that all lands given to him by his grandmother late Narinya Mastula Nkinzi Tajuba be returned to him. Remove it from Buganda Kingdom lands and that of late Sekabaka Daudi Chwa. Here below are the lands. Muwulira amataka ge yali ayogerako. Kasubi Kawala Road, Kawala Namungona Road, Lugala Nakulabye, Masanafu Kinoonya, Nansana and that of Namigavu, Gombolola Kikandwa Mityana District Sekanyonyi. Kakati lino ettaka lyemulaba lyayogerako lineeno dino lyemulengera lino Kawala Namungona Road lyeri ettaka eriri ku buloko ekyapa kyalyo kiikino bagezaako kisimula mu system liri ku buloko osobola obbalaga waneeno liri ku buloko 23 plot 6607 bino ebintu biri Ntebe mu Kalamazo ebyapa gye bisibuka wane Wakiso waliwo omukungu omu akola mu Landize Wakiso eyagezaako okubulankanya ekyapa kinene ne bakiteeka mu embago plot namba eno ne bagisiimuula nga baagala okukola olukujjukujju Buganda Kingdom efune sente ziri bilioni 13 zennabalaze mu consent judgment wakati nga Buganda Kingdom ewabidde National Water and Sewage Corporation ne Attorney General ne bakola consent judgment Bannayuganda omuzajja yagambye alyoko ku TikTok nsaba mu muwe obudde bamuyita alina account bagita the administrator yannyonnyodde kye bayita consent judgment n'agamba nti bw'olabanga consent judgment wabeerawo abafere babiri abeewaabira emisango ne bamala ne bagenda mu consent judgment nga waliwo omuntu gwe baagala okufutyanga kaakati omuntu gwe baali baagala okufutyanga ku ttaka eryo y'ono Semakokiro Kimera era yennannyini ttaka eryo era ekyapa kino Entebe bwogenda Entebe mu Kalamazo ekyapa ekyo kiri ku buloko 23 6607 Kawala amannya
gali mu musajja ono Semakookiro Kimera Muhammad. Kakati njagala Buganda Land Board wano wetwalira okusaba Attorney General bafoma Attorney General Kiryowa Kiwanuke yaliko nga bakola consent judgment lage gwanga draft gye bakuleetera bwannannyini kyaba Buganda bwe bateeka ku consent judgment eyo bwe bayongerezaako okulaga nti ettaka eryo ddala lyali lyabwe batuuka okufuna ssente ziwerera ddala bilioni 13 mu lukujjukujju. Bannayuganda waliwo ebyama ebirala ebyongedde okuzuuka ku ttaka eryo baagala kuzimbawo kye bayita Eco Park. Abatera okutambula Eco Park wano mu mawanga agatuliranidde nga Kenya ebanga kiba kifunga kya bulambuzi. Kati waliwo kampani ya iziti ya Bajapani eyagala okuteeka ssente mu kuzimba ekifo kya Eco Park kya bya bulambuzi nga kiviira ddala wano we bamenye amayumba ago ne kigendera ddala mpaka Busega. Ebyo byonna bikyaliyo. Naye Buganda Kingdom mubadde mujjaku abantu ssente z'obusuulu ne mubawa n'amabaluwa agabakakasa obwannannyini bw'ebibanja ku ttaka eryo Kawala we bamenye. Twagala aba Buganda Kingdom muveeyo. Twakubira Dennis Bugayo omwogezi wa Buganda Land Board n'atugamba ensonga emususse tukubire omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda. Omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda bwe twamukubira n'agamba ensonga emususse Katikkiro yalina okukomentinga ku nsonga eyo. Abantu balaajana Katikkiro tanavaayo kwogera. Kakati njagala Buganda sebo Katikkiro bwe oteekateeka speech yo. Abantu balina ebbaluwa z'obusuulu Kawala ne Mawe yamenye ng'ekirayiminga nti yemenya mu Lubigi ng'ate yamenye Kawala zone 2 Lubaga division Kampala district. Mwawa abantu ebbaluwa z'obusuulu, mwawa abantu ebbaluwa ezibakakasa ssente ku bibanja ebyo n'abantu ne babawa ssente. Muveeyo mulage eggwanga bwannannyini ki, mugyeyo mulage ekyapa nga kiri mu Buganda Land Board, kiri mu mannya ki, musooke mukakase kubanga tosobola kuwa muntu kujjako muntu ssente nti omuwa obusuulu ng'ate ettaka kwakuweera obusuulu ettaka teriri mmanyago liri ne byama bibino bizuuse liri mmanyaga Semakookiro Kimera. Kakati Buganda Land Board mwatwala ssente za gavumenti obubi 13 mu lukujjukujju. Mubadde mujja abantu ssente ez'obusuulu ku ttaka eryo n'okubajjako ssente zibakakasa ku bibanja mu lukujjukujju. Muveeyo aba Buganda Land Board oba Buganda Kingdom mulago obwannannyini ku ttaka eryo eriri Kawala. Yenze Benson Pulo. Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Kakati ng'omaze okuwulira ebigambo ebyo nga bw'obudde bwe bitambula mukwano gwange atugoberera nga bitambula munda mu ggwanga lya Uganda, waliwo abasajja abakulu nabagambye eggulo nti vidiyo eno bwe mutagiraba engenda kuddamu ngikole bupya bw'etatambule. Abasajja abakulu abandi tugayidinze, abandi tuyambye ku nsonga nga zino. Abantu basendebwa enkya n'eggulo. Tufunye omulwanirizi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akulembeddemu eggwanga lyonna, azukusiza bannayuganda bonna abaali bakoowa edda ensi yaabwe n'abateekamu omwoyo ogw'okwagala ensi yaabwe. Omusajja n'abeera ng'azukusa n'abalema n'abazeeyi ne bagamba nti nedda kituufu tubadde twebakadda naye bigenda mu maaso mu nsi yaffe ebintu bizibu ddala. Kaakati nno bw'omala okubeera ng'otegeera twafuna omununuzi, twafuna omulwanirizi w'eddembe eyatukwatira omumuli n'agumulisa nga ffe ogusigadde gwaffe okulwana nga ffe okulaba nga tukyusa oba ofulyawo enkyukakyuka egende mu maaso. Kaakati nno waliwo bakadde baffe abakulu ddala naye nga mu myaka bakuliridde, naye nga bano be bandibadde abasaale okulaba nti mutuufu ebigenda mu maaso mu Uganda byonna ebintu byayonooneka dda. Bw'otunulira amalwaliro, bw'otunulira enguudo, bw'otunulira education system yaffe, bw'otunulira corruption ali munda mu ggwanga erya Uganda, bw'otunulira buli kimu n'ogenda n'osanga oba oliawo ekiri mu makomera, n'otunulira ekiri mu kkooti
amakooti emisango bwe giwozesebwa abantu abali mu makomera abavundira eyo abatakakasibwanga nti balina omusango abatawozesebwanga abamaze emyaka n'ebisiibo nga tebalabanga na ku balamuzi abayimbulwa nga batulugunyiziddwa abamu nga basiyagiddwa abalala nga bagiddwamu amannyo abalala nga bookeddwa paasi byonna tuze tubiraba naye nga waliwo abantu bakadde baffe oba oliawo abakulu abandi tukulembedde mu nsonga eno okuvumirira ebintu nga bino ebigenda maaso mu nsi yaabwe kubanga bano batugamba ebyo mwami Museveni bye yalwanirira bye byamutwala mu nsiko okumalawo wabula nga essaawa zino eyayimba n'agamba nti ebyakulwanya bizzeemu yali mutuufu essaawa zino ng'ebyakulwanya bye tulabako ne tulaba omusajja omukulu omusajja omuzeeyi omusajja tuludde ng'agenze ku TV y'eggwanga n'agamba nti omuntu oba oliawo nga lumba His Excellency Robert Kyagulanyi yandibaddeko omuntu omulala naye nga si myaka gino kubanga emyaka gino tuba tumanyi nti emyaka gino gyalabako ebyaliwo giraba ebigenda mu maaso gye gyandibadde nga ba advisor eri mukulu munnaabwe naye kyannaku boogera bwe bati abavubuka mbakubiriza eggwanga lino si lyakuggwaawo nkya mwegendereza abantu abeenoonyeza ebyabwe ku bwabwe oli n'aleka nga amaze avudde mu kalulu n'agenda ne famire ye avuka n'aleka nga abaleseewo abagambe mu kalulu. Simanyi lwaki abasajja abakulu beefudde nnyo abatalina magezi ku mulembe guno. Simanyi lwaki abasajja abakulu mu myaka boolesezza nnyo obusiru bwabwe. Manyi bagamba nti obukadde magezi naye nga ne mu buto wagalina. Tunuulira akasajja ngaako ku myaka gye kayina kagamba nti abavubuka temuteekeddwa kwogera ku bigenda maaso mu nsi yammwe. Kagambye nti mwewala abantu ababawuddiisa, simanyi ne bagamba mu kalonde mu kanonje, simanyi mu kakuume ne bafundikira nga bali mu makomera. Gwe kasajja gwe kamuzeeyi ani abasiba? Osobola okunnyonnyola omusango gwasibye abaana abo? Osobola okunnyonnyola omusango gwasibye abaana abo? Zibadde ng'obusajja obukulu ng'obwo bwennange nze ebyaddala bwa busaana kufa buveewo buvi. Nabagamba mu Uganda muteekeddwa okubaamu abantu abafa, Uganda okutereera. Ate nkimanyi bulungi nnyo nti omuntu yenna buli gyako mukula n'akaddiwa awutaala buwutaazi. Ebyaddala omuntu gyako mukula awutaala buwutaazi. Tunuulira Museveni byayogera akulaga nti yawutaala dda. Tunuulira kano kamuzeeyi byekoogera kakulaga kaawutaala dda. Abasajja abakulu mu myaka abalinamu ku magezi tuyiramu batono nnyo bwe bati. Munnayuganda okuvaayo kwogera ku malwaliro amabi kimuvunaanyizibwa kubanga asasula omusolo. Munnayuganda okuvaayo kwogera ku luguudo olubi kimukakatako kubanga asasula omusolo. Munnayuganda okwogera ku masomero ku malwaliro biki services kimukakata kubanga asasula omusolo. Mu kifo ky'okugamba abali mu buyinza okutereeza muli mu kunenya ku bano bannayuganda ebateeka mu makomero olw'okuba nti abaali boogera ku poor services oba olw'okuba nti boogera ku binyigiriza bannayuganda. Kati mu abasajja nga mmwe abaana mmwe n'abazzukulu babafunyeemu ki okuggyako okwolesa obusiru obuwedde emirimu? Okuggyako okwolesa obwolesa obusiru. Bagamba Katonda atta emyaka n'abaza entengotengo naye oyo muzeeyi n'abanga ekitange aba asaana kuwa butwaveeyo kubanga omusajja omukulu ng'alina endowooza efaanaganako bwetyo nti bannayuganda ayogedde ku kikyamu ekiri mu nsi ye mbu tateekeddwa kuvaayo kukyogerako, tateekeddwa kukola ki? N'omulaba ng'avaayo asazeeko enviiri yenna kyokka atudde mu kamera alowooza byayogedde bya magezi kumba ayogedde gasi yawedde emirimu. Twali twewala okwogera ku basajja abakulu mu myaka naye basajja mwe mwetyobodde mmwe abatwetedde okuvaayo okubagambako nga twandisanye kubagambako kubanga kati nze gwe soka weebuuze nandikusanzeewa era nantegedde ntya nti obwongo bwo bwamunguuba. Abaana b'abantu babasse, abaana b'abantu babagize, lwaki temunenya abasiba? Okyogedde ng'okiyeetera Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yabateekesa mu makomera.
Bobi Wine yakedde ku makya n'azimba ekkomera. Bobi Wine yakedde ku makya n'agula emmundu ezibadde nga zikuba abantu bannayuganda okubatta. Bobi Wine yazimbye ku kya Kyemba mwatulugunyiza abaana b'abantu. Lwaki temwogera ku oli abikola? Era nga tonaba kuvaayo kwasamya kamwako mu kamera. Sooka weebuuze bano abali mu makomera bazza musango ki? Kiki ekyabasibya? Then okolyoka oveeyo okole conclusion yo ey'ekisiru. Sajja bukulu butabeera buteewa kitiibwa. Basajja bakulu benkugambye betulina okulabirako oba oli awo n'okumanya nti ebigenda mu maaso bandi tugaidinze bwe bati ne bwe bati, naye kyannaku nnyo nti abantu nga bano abandi tuyambyeko okutukubira tooki n'okutulaga ebigenda mu maaso, ate bennyini be batufuula oba oli awo ngaffe abalabe ab'eggwanga erya Uganda. Kaakati nno bye twogerako bano bamuzeeyi bye batalaba bye bino nga bino bye ngenda okubeera nga nkulaga ne muganda wange Patrick. Kaakati nno omukyala ono ye first lady wa ggwanga lya Uganda Janet Kataha Museveni, ebyamutuukako ensi yonna ebimanyi. Nkakasa naawe gy'oli munna-Uganda obimanyi bulungi nnyo ebyatuuka ku madaamu ono bwe yatwalibwa n'agiba munda mu ggwanga erya Uganda n'agenda ebweru okujjanjabibwa, era gye buvuddeko nga baministers abalondeddwa tebannaba kubeera nga balayizibwa. Abantu beebuuzanga kaakati omukyalo ono atalimu munda mu ggwanga erya Uganda gwe tutawuliza nako nti oba kati ali bw'ati oba yagambye bw'ati abaana baddamu okusoma, wabula bukya abaana baddamu okusoma nga ye minisita akwasibwako ensonga zino tavangayo kubaako kyayogera kyonna ku ttaamu yadde n'akamu n'akatono eno eyatandika ey'okubiri. Jjukira tugenda mu ttaamu ya kusatu ey'ebibuuzo abaana mwe bayitira. Kaakati nno wadde bino weebiri era nga bigenda mu maaso ng'omukyalo ono naguno gwaka akyasirise afuuse kyesirikidde nga gye baamutwala okujjanjabibwa tetumanyi agenda kukomawo olunaku lwakumeka, agenda kukomawo mwezi ki, agenda kukomawo mwaka ki. Abaffe ensi yeebuuza nti ministry eya education egenda kubeererawo ddala ng'omuntu eyandibadde agivunaanyizibwako nga taliiwo, nga n'eggwanga terina update yonna ku nsonga y'omukyalo ono akomawo ddi, obulwadde butuuseewa, nga tewali yadde kakiriipu akaweerezebwa okulaba nti wadde taliiwo ali mu ddwaliro agenza akuba ku mpemba wemba, era obuvunaanyizibwa obwamukwasibwa abwogeddeko bw'ati ne bw'ati, kubanga kyenkakasa kiri kimu, ono nga tagenze mu parliament kubeera nga aveetingibwa n'okubeera nga alayiziddwa mu maaso ga General Kaguta Museveni wali tasobola kubeera nga oba oli awo asaavinga eggwanga, kubanga ono alina okusooka okuba ebirayiro wali mu maaso g'omuntu amulonze nti ngenda kuweereza ensi yange bwenti ne bwenti ne bwenti. Kati nga kitegeeza nti essaawa zino ne bwatwitinga ne bwakola atya ne bwakola audio ne bwasindika video nejja tabeera minisita kubanga takakasibwanga parliament kisanja kino, era ono tavangayo kulayira ensi emulabe nti ddala muntu mutuufu mulamu bulungi asobola okwogera anaatuweereza akyalina amaanyi, byonna biba byetaagisibwa okubeera nga birabibwako wali ng'omuntu alayira. Kaakati nno onaku olwaliro ampuliriza kyolina okumanya gavumenti y'eggwanga erya Uganda waliwo baministers abawerera ddala 6 beetayina, okategedde waliwo ministries 6 eziri absent, nga bali 5 tuze tukutegeeza nti beebiwandiiko byabajjamu bano balina obutuuze obusukka mirundi 2, abamu balina obutuuze obukwata mirundi 3, wabula nga bano bonna wadde balina obutuuze obukwata mirundi 3 abamu beegaana ne bagamba nti nze ndi munna-Uganda siri munnansi gundi, wadde ng'ate obutuuze gye buli, era nga bano n'empapula ziri mu prosesi okusazaamu obutuuze obwo, wabula bukya butandika kubeera nga abantu bano balayira n'emirimu gitandika kubeera nga gikwajja egy'eggwanga erya Uganda okuva mwami Museveni lwe yalayira. Ofiisi z'abantu banoozo bonna ofiisi ezinkalu eziwedde emirimu. Kati ensi yeebuuza bano 5 bwe bagatta ku mukyala owa mwami Museveni bawera abantu 6, eggwanga liddukanyizibwa litya ku bantu ng'ebifo ebimu bikalu? Kaakati abantu bwe kiba nga beetaaga oba oli awo nga beetaaga obuweereza obw'abantu bano bagenda kukola batya?
ng'essaawa zino tewaliyo muntu n'omu alina kubeera ng'addukanyiza obuvunaanyizibwa bwabwe. Jjukira nti bano tebalina nti deputy gundi oba vice weye gundi, bano babeera mu ministry ne balonda abantu babayambako nga ba permanent secretary nga bo bennyini ate be babeerondedde. Kati kitegeeza nti ofiisi eno etalondeddwamu muntu ono tesobola kubeera nga eronda abantu bali abandi badde abayambi be, katugeze alwadde ababeerawo nga taliiwo kubanga eyandi balonze naye takakasibwanga. Kaakati nno eno yeggwanga yensi Uganda gye tukugamba enkya n'eggulo nti olonda omuntu nga tomanyi n'omuntu gw'olonze oba oliawo alina obutuuze bwa mirundi emeka. Twabirabako munda mu ggwanga erya South Sudan, bw'atyo pulezidenti w'eggwanga erya South Sudan amanyikiddwa nga Salva Kiir Mayardit bwe yalonda omuntu ku kifo ekimu mu gavumenti ye, naye ng'omuntu gwe yalonda yali yafadda. Wuliriza abakulembeze be tulina emyaka gibatawaanya obutamanya babulina buyitirivu. Nkugambye nti ono yalondako omuntu mu kifo ekya gavumenti ebimu ku bifo ebinene munda mu ggwanga erya South Sudan, wabula ng'erinnya ly'omuntu ono pulezidenti lye yalonda omuntu ono yali yafadda. Abaffe ekyebuuzibwa ono yali yeerabira nti omuntu oyo yafadda kubanga kitegeeza nti mu kumulonda yali amumanyi. Tasobola kubeera ng'alonda omuntu gw'atamanyi, yali amumanyi. Naye okusinziira ku myaka gy'alina n'ebirwadde bimutawaanya, ono yali yeerabira nti omuntu gw'alonda yali yafadda. Kakati nno njagala nsooke nkutwaleko katono nnyo ewa muganda nge Patrick ku nsonga y'emu, twongere okubeera nga tukuba tooki mu nsonga zino ez'eggwanga erya Uganda, ekisanja kye tulimu 2026 ate nga kino kigenda tutwala paka 2031. Tunaatambula tutya? Tuwesabire kubanga okulya n'okkomba essowaani embeera yandibanga egayegaye ng'embwa emekese emmwanyi. Ng'omuntu process mwayita okufuuka omutuuze oba okufuna obutuuze obw'eggwanga erya Amerika oba eggwanga agamu ku ago, ekyamazima nga kitwala obudde. Ofutuuke n'okuba ng'olina passport ey'eggwanga lya Amerika kiyinza okutwala egitali myezi wabula kisobola n'okutwala emyaka. Kati process y'emu egambibwa okuba nti era yeeteekingibwa nti omuntu okulinawunsinga obutuuze bwo ekyamazima kiyinza okukutwalira emyezi oba seekyo kiyinza n'okukutwalira emyaka ogenda maaso n'okuba ng'ofuna ng'olinawunsinga obutuuze obwo. Kakati nga mu bino mulimu n'okukuba ebirayiro. Okukuba ebirayiro nga bwe wabikuba, jjukira omuntu ng'agenda maaso n'okuba ng'afuna obutuuze obw'eggwanga erya Amerika wabaawo okukuba ebirayiro n'olayira ng'ate oluvannyuma lw'okuba totandikira mu kulayira nga tonnaba kulayira wabaawo emitendera gy'oyitamu abasajja bano okugenda okukakasa lwaki oyagala obutuuze bwa wano, nsonga ki z'oyinza okuwa, then okutuusa awo birimu ne balooya okutuusa ku eyo level ey'okubeera ng'okuba ebirayiro. Kakasa nga bali mu ggwanga lya Amerika nga mulina obutuuze bw'eggwanga eryo mumanyi ebintu ebifaananako ng'ebyo. Kakati ate ng'ekyo kitadde ebbali, process eyo y'emu era olina okukuba ebirayiro ng'olinawunsinga obutuuze obwo. Raise your right hand and repeat after me. I hereby declare on oath that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty, of whom or which. Kakati wulira process gy'oyitamu ngezezaako kudemonstratinga katambi ako, sigambe nti exactly kakola ekyo. Process gy'oyitamu kyengezaako okulaga gy'oyitamu ng'ofuuka omutuuze ow'eggwanga erya Amerika, ye process y'emu gy'oyitamu ng'ogenda mu maaso n'okuba nga olinawunsinga obutuuze obwo. Nkuzzayo ku bigambo bya Thomas Tayebwa, yasoose n'atutegeeza nti bano abakulu abamu baalinawunsinze era mbu baamulaze ku bipapula, simanyi oba baamulaze ku application letters zaabwe ze baataddeyo ku embase oba baamulaze ku mpapula embase ze yabazzeemu, kuba nkugambye omuntu singa agenda okutandika okusazaamu obutuuze obwo asobola okuyitira ku embase, wabula wabaawo period gy'alina okulinda okulaba nga bamuddamu, era mu kumuddamu asobola okuba ng'afuna hard copy eya certificate ekkiriza. Naye ekyo si kya myezi nti mwezi gumu, si kya wiikisi, wabula kitwala ebbanga ly'otasobola na kumanya. Tayebwa yatugambye bw'ati. Ndi musanyufu kuraba nti omulimu gwaffe nga komiti ekuba mutooki mu baronze mu bantu president kuraba nga aronze ku bufe ebimu n'ebitali bimu tubimaze. Speaker n'akakiiko kasabye nti bawe akudde
nti omulimo gwaffe tugumaze ku bantu 82 twansoseddemu 8 ne tubakiriza ne tusanga nga bari fit oba bayitamu ne tubayisaamu then omu twasanzeemu obuzibu naye nga sibyakwogera amanya wano ensonga zaffe tugenda kuziteeka mu kiwandiiko kyaffe kyetugenda kuwa omukulembeze w'eggwanga ng'etteeka eryogera. Then omulala yatusabye nti tumwemu akade agenda kujja asinkane naffe. So ekyo twakimaze bulungi. Tukimanyi abantu babadde boogera nnyo ku bantu abalina obutuuze bw'amawanga agayita mu rimu oba 2 oba 3 wabaddemu abantu nga bwe mubadde mubiraba wabaddemu abantu 3 nga balina amawanga obutuuze bw'amawanga 2 oba citizenship kubanga obutuuze kiri different ku citizenship nga bannayuganda ate nga b'Amerika. Then nga tulinamu n'omulala omu nga ali w'amawanga 3. So byonna twabitundemu naye twabadde basanyufu kulaba nti abantu bano bagenze mu maaso ne basazzamu citizenship yaabwe. Awo agambye nti musanyufu oba babadde basanyufu ng'akakiiko okumanya oba okulaba ng'abantu bano bagenze ne basazaamu citizenship yaabwe n'eggwanga lya Amerika oba n'amawanga ago nga bw'agoogedde. Thomas Tayebwa yabadde alimba. Wuliriza. Y'amawanga gali amalala ne basigaze eya Uganda. Ekyo kyalaze nti bano abantu baagala nnyo eggwanga lyabwe. Ate even baatulaze nti byonna bye babadde nga bakola mu mawanga ago ag'ebweru babadde babikomyawo mu Uganda. Nga bayamba kusasula misolo wano, nga bayamba kusasula fees z'abaana, nga bayamba ne projects z'abana Uganda. So twabadde basanyufu nnyo kulaba nti omuntu omuwa choice ate nga zino choice si nyangu. Mumanyi Abafirika abamu bagwa mu nyanja nga bagezaako kugenda bweru. Thomas Tayebwa yabadde alimba nga sinaba kukulaga lwaki yabadde alimba. Kino kye yakoze tekikkirizibwa. Ayina okuvayo ne yeetonda engeri gy'ali sipiika. Singa abadde mu buntu wa kwegamba ordinary member of parliament obanga ali mu kifo ekya wansiko abadde asobola n'okuvunaanibwa, naye engeri gy'ali sipiika asobola okufunako ka immunity ako era ali wa ddembe okuvayo ne yeetonda ng'obudde bukyali. Kubanga wuliriza, njagala okusomera ebiwandiiko bino nga sinnakutwala ku nsonga eri lwaki Thomas Tayebwa yalimbye, kubanga abantu bayogerako be baminisita abalondebwa General Kaguta Museveni ng'etteeka likirambika bulungi nti omuntu yenna ng'ayina dual citizenship oba ayina obutuuze obusukka mu bumu, kwegamba ng'ayina obutuuze bw'eggwanga eritali lya Uganda lyokka, takkirizibwa kubeera mu bifo bimu okuli ekifo ky'obwa president, vice president, prime minister, state minister oba cabinet minister nga takkirizibwa. Kyokka bano bayina dual citizenship nga kuliko n'ayina multiple citizenship. Kakati Tayebwa yatugambye nti bano baalinawo nsinze oba baasuddewo obutuuze bw'amawanga ago tekisoboka mu nnaku 2 oba mu wiiki emu. Wuliriza, nga sinnakutwala ku nsonga eyo lwaki tekisoboka, njagala kulaga nti Tayebwa kino kye yakoze kimenya amateeka. The Leadership Code Act 2002. The law requires leaders, including public officers and the members of parliament, to be honest and impartial. Section 10 explicitly states that a public officer or leader who knowingly or recklessly submits a declaration of or account that is false, misleading or insufficient in any material particular commits a breach of the code and faces punishment through Leadership Code Tribunal. Thomas Tayebwa, singa bannayuganda muvaayo ne mugenda maaso n'okkuba enduulu, ono asobola n'okuvunaanibwa, wabula asobola okusonyiyibwa n'ajja ne yeetondera bannayuganda obbabuulira obulimba. Under the Uganda Penal Code Act, intentionally lying while under oath or making false statements in an official judicial proceeding is a crime punishable by up to 7 years in prison. Thomas Tayebwa, take note. The Parliament Powers and Privileges Act ewano lino lyetteeka erimu
yinza omuprotectingako kko engeri gyali speaker oba deputy speaker kubanga batugamba this law protects the speaker and the members of parliament from legal proceedings for statements made lies lied statements kwegamba statements oba fake statements made asobola okusonyiyibwamukko. However, the speaker's unsworn public statements outside the parliament fall under general accountability and integrity laws where he can be petitioned. Asobola okujja nagenda maaso n'okubanga yeetonda n'ajjawo ebyo byayogedde eggwanga nerigenda maaso n'okubanga litambula. Kakati lwaki nkugamba nti speaker oba deputy speaker Thomas Tayebwa yalimbye eggwanga okugamba nti bano abakulu bagenze maaso n'okubanga balinawo nsinga obutuuze bwabwe amangu ddala mbunga bakabawa. Jjukira General Kaguta Museveni ebbanga we yalangirira mu kabineti ye tegunnawera mwezi, tetunaweza weeks ziwera 3, tetunaweza weeks 2 ng'alangiridde kabineti. Nyinza obutajjukira date bulungi nnyo naye nkakasa mubimanyi kubanga twabibawa wano. Kati oluvannyuma lw'okulangirira kabineti eyo tugenda okukizula nti mu bano mulimu abalina obutuuze bw'amawanga amalala era nga bano abalina obutuuze buno ekyamazima badde tebasobola okusinziira ku tteeka okugenda maaso n'okubanga bakkirizibwa okusaavinga nga baminisita mu ggwanga erya Uganda era nga tebasobola kutuulira ddala mu bifo ebyo ebyabalondeddwamu. Bano baakola batya era bayita mu process ki okufuuka abatuuze ab'eggwanga erya Amerika kuba nkugambye wano waliwo ebibuuzo bingi nnyo. Steps omuntu z'ayitamu okufuuka munnansi w'eggwanga erya Amerika ekyamazima zitwala obudde. If you or someone you love has a green card, you're going to want to listen to this. Before you think about applying to become a naturalized citizen, make sure that you go to the USCIS.gov site. Search 10 steps to naturalization and you're going to find this information. Step 1 is to determine if you're already a citizen. So if you're not a US citizen by birth or by acquiring citizenship through your parents. Omuntu yenna obanga munna Uganda obanga wansi ki asobola okufuna obutuuze, that is fine. Naye steps zoyitamu okugenda maaso n'okubanga ofuna obutuuze bw'eggwanga erya Amerika ekyamazima okusinziira ku research omutonotono n'okusinziira ku bantu abali mu ggwanga erya Amerika abawangaalirayo bensobodde okuwuliziganyaako kko nabo kubanga twakoze okunoonyereza ne tukola n'okwebuuza kubamu kubaliyo naddala abo abalinayo obutuuze. Ngenda kuwa obutambi ogenda buwulira, ngenda kuwa ne ku maloboozi ogenda genda maaso n'okubanga ogawulira nga batunnyonnyola butya omuntu bw'ayinza okufuukamu omutuuze w'eggwanga erya Amerika, steps z'ayinza okuyitamu okwongera okukakasa n'okutegeera abantu bano nti baatulimbye. Speaker Thomas Tayebwa yeetaaga ogenda maaso n'okubanga alabulwa kubanga kino kye yakoze kya bulimba okusinziira ku kunoonyereza okutonotono kwe tugenze maaso n'okubanga tukola. Wuliriza. To become a US citizen oyina okubaako ebbanga ly'otwala ate nga si byamangu naye ng'osooka kufuna green card naye nga n'okufuna obufunyi green card omanya waliwo emyaka gy'oteekinze nga mulimu okufuna abalooya, mulimu okuspendinga obudde, mulimu okuba nga oyina periphery okugamba oyina bye weekutteko oba nga bakuwasizza oba nga owasizza oba nga osoose kugenda nga refugee n'ofuna refugee status n'ebirala ebifaanana bwe bityo byonna tubinoonyerezaako naye obutalanda nnyo njagadde nkugireyokko ebitonotono. Wano batugamba a Ugandan must first obtain a green card, maintain continuous residence in the US for 3 to 5 years and successfully complete the naturalization process governed by the US Citizenship and Immigration Services USCIS. Both the United States and Uganda legally allows dual citizenship bakkiriza naye oyina okubanga oyina emitendera gy'oyiseemu gyenjagala okutwalamu ofuuka otya. Obtaining a green card lawful permanent residence eno ye step emu ku ezo ezisookerwako. You cannot apply for citizenship immediately. Ngezaako okulaga nti steps ze baayitamu nga bafuna obutuuze buno ze steps ezimu ku ezo oba ebbanga lye baatwala nga bafuna obutuuze ebbanga lyefaananyiriza ku eryo lye bateekeddwa okutwala nga balinawo nsinga obutuuze buno okwongera okulaga nti bano tebateekeddwa kubeera baminisita oba baagala oba tebaagala ate gye binaggwera oyinza n'okwesanga nga waliwo abeetaaga okusibwa. You must first migrate legally by securing a green card through employment sponsorship by a US company. Okufuna green card abaliyo nga mugirina oba nga muyina obutuuze musobola okunnyambako. Nze bino byenjogera era nkola disclaimer, nkoze okunoonyereza kwange okutonotono nenjagala mbeeko byentegeeza bannayuganda ti bano abasajja bali mu kufera ggwanga
era bye bakola ekyamazima bya kiyaaye tebisaanidde basulana n'okusibwa singa amateeka gaba gakola. So kakati saagala ojje mu comment section owakanye byenjogera wabula nja kukusaba ontuukirire butuukirizi onnyongere information nnyongere ku eyo entono gye nsobodde okufuna kubanga nze siri mu America siri nyangayo naye nkoze okunoonyereza kwange okutonotono n'abamu ku bacontacts bange bensobodde ofuna ne banyambako mu kino. Wuliriza, ebimu ku ebyo osooka kubeera sponsored oba ofuna kibayita employment sponsorship by a US company. Ebimu ku biyinza okuyambako okufuna green card kyokka nga nakyo kitutte emyaka kubanga wali waggulu nsose ne nkugamba 3 to 5 years ng'oli mu ggwanga lya Amerika olwo otandika okulowoozebwako nti osobola n'okufuna green card olina okuba nga omazeeyo emyaka 3 wakati w'3 n'5 kati egyo emyaka kigambibwa okuba nti era process ey'okulinawunsinga etwalamu kakabanga akaagala okwefaananyirizaako. Kati bano bo baagala otugamba nti baalinawunsinze mu wiiki emu. Family reunification igi being sponsored by a spouse, a relative who is a US citizen nkugambye olina okuba nga either bakuwasizza oba nga gwe owasizza. In fact baba bakuwasizza kuba ne bwoba musajja ng'oli munnansi w'eggwanga lya Amerika olwo ogenda mu maaso n'okuyambibwako okufuna steps ezisooka okufuna kye bayita green card. Tuli ku butuuze. The diversity visa DV lottery program eyo nayo olina okugiyitamu. Step 2, you have to fulfill the residency timeline. Yetya, you must live continuously in the United States as a permanent resident for a specific period before you can file for naturalization. Bana abasajja bali mu kutulimba okufuna obutuuze bw'eggwanga erya Amerika tekitwala wiiki emu n'okubulinawunsinga tekitwala wiiki emu. 5 years under standard eligibility rules, myaka 5. 3 years if you obtain your green card through marriage to a US citizen and remain living with them. Uliriza, olina okuba ng'ekitone nnyo maze emyaka 3 either nga bakuwasizza munnansi w'eggwanga lya Amerika ng'akuwasizza oba mukazi oba musajja kiyinza okukuyambako okwanguyiza. Then emyaka 5 olina okuba ng'ogimazeeyo under standard eligibility rules. Physical presence, you must be physically present in the United States for